Luusa bw'ogamba nti Sseggirinya yavaayo n'agamba nti abanuupo be bamusibira yatuuka okufa nga tayagala NUP. Nga buli kimu akikubuulira essimu babaavuze baakubanga buli kimu nga bwe yakyogedde. Naye Sseggirinya bw'amala okufa Luuswa ki ekyamutwala ewaali olumbe olwatta mukama we. Olumbe olwatta mukama we Luuswa agamba lwali ku kitebe era baali baagala afiire mu kkomera. Luuswa bw'abanga Katonda yamuyamba n'amanyako ekyo ki ekyamutwala ku NUP afune kaadi ya NUP ng'akimanyi bulungi kattiro ne munne gy'afiiridde. Luuswa mpozi nga naawe gw'otugamba walimu mu lukwo olutta Sseggirinya, kubanga bw'obanga gwe tewaluliimu olukwo olutta Sseggirinya kiki ekyakutwala okwate kaadi ya NUP? Obusungu bwali bujjaawo. Edi nze singa okuba omuntu wange oba n'omutomera nintwala omuntu wange mu ddwaliro ne mujjanjaba naawona nsobola obutakubaako na buzibu. Naye bw'afa obusungu bwenkufunako ne mu kuziika oyinza obutajja. Kale okutomera tugambe yinza okuba accident, naye singa omukuba omuggo n'afa n'odduka omuntu wange n'anfa osobola okujja mu kuziika. Sseggirinya bw'amala okufa nga Luuswa alina omukisa ogutegeera ku bintu abanuupu bye baali bakola muganda we, yalibadde yeesammula nuupu there and then. Abantu baalikanye kwebuuza ne Luuswa nga tayagala nuupu kiki ng'alina ebyama bye ku mutima. Essaawa nolo yalibadde abireeta n'abagamba nenze kyanzijja mu nuupu ye ABCD twalibadde tumukkiririzaamu. Ati kati Mpuuga okuvaayo okwogera tomunenya. Mpuuga can only be heard nga respondinga ku nsonga za Kyagulanyi, naye awo waafunira kutusanyalaze ne bagamba Mpuuga yagambye bw'ati. Era singa lwakuba tebakyabiwulira nja kusaba pulezidenti wange omulungi gwenzisaamu ekitiibwa gwokkiririzaamu ajje Mpuuga mukamwa. Mpuuga ajja kuzikira. Kyagulanyi bw'aba tayogedde ku Mpuuga, Mpuuga ayogera. Era alinda era abeera awo ng'asaba singa omukulu nampisaawo leero. So mwasibye mutya mwenneyo gye muwangaalira mwabala okubanga gye muli ebintu kansubire nti bitambula bulungi. No leero tuzze bwe tuli wano n'omukulu Maurice Rule omuzambia Kalusha Bwalya. Bwalya kitegeeza ki? Gwani Kafeero litegeeza ki? Bwalya nayo linnya limbali Maurice Rule. AKA omuntu abeera ne professional names ne official names. Ate Kalusha kitegeeza ki? Gali mannya gali professional. Professional names. Kati ne wabeerawo ne official names agennanga muntu. Botanical. Botanical. Wabula ba botanical. Ndiwa ne wonalebo wabana bukoma nsimbi North omukulu Maurice Rule. Abantu bayagala submission izo bakumanjiza nga balinga abagamba ti abalaba endeeta emitwe emikalu tegisobola ku digestinga nsonga, naye ekyo si ekikulu kasita tubanga message yetutambuza egatta ku ggwanga erya nnyaffe Uganda kyekikulu. Tuze olunaku lwaleero ensonga ziri bbiri nno wano si tuli bakulwawo era n'atulaba tojjaako kamera gireke esiko mpaka bibiggwayo. Kisookera ddala omukulu Luwemba Luuswa yavuganya nga ali ku gulawundi n'awunzikira emmagamaga. Yakoze live eggulo tulina gye twakoze wano Namvix Angelo Praise nga tannagikola naye ng'amaze okuwoninga amaze n'agikola. Yagikoze ekiro ku TikTok live byatayogedde ettaka liri awo. Ensonga y'okubiri okwerumaaluma tubadde tumanyi kuli mu nuupu mukka okuli mwenaalemu ate kusajja nnyo. Kadaga nga tayita Anita Amongo mama bizigo. Oba Kadaga obusungu bwaki naye akafo ke bakujjamu kaali kasava toyinza keero kaweeyo omuntu akayinaayiniremu nti omukyala yamukuba enkokola bintu yali alobinze nga bibaze bijja. Mama bizigo n'abigwamu ne Caroline okusinziira ku bigambo bya Kadaga. Naye kya mama bizigo kyannumye yakyogazza busungu obondo opandoopa anti agenda mwesimbako wano kukya museekeza aweezo ekya vice ya person ow'abakyala
kati awo amulaga nakujja wali na wano nzija kati nno zeze ensonga katuba muliseemukko n'ekiri eno nti nakyo kifumba mutukumu enyalemu mumenvu tutandise ne Luusa Luwemba buuza ku bantu tentandikiraawo abalabi ba AK Great Media UG balamusiza standing up for Edizike Edward Iki Edizike Edward ademanyi Edizike Kafero Edward Kafero okimanyi emizimu gye bamugijja eno gikuwe ku mikisa gimanyi wendi gisanga wakyusa amanyi gimanyi wendi ginoonya Kafero talabika egyo emizimu nno ekigireetera okukunoonya nga gikulaba gwe buli lwogenda ku kyalo lugendo olime ku bijja oba baayo ebigali teekamu girondola linnya lya kika giba gimanya anti gimanya gy'ova kyokka bwe mujja mu kibuga ge musooka okusuula babuuzizaako nze Maurice Lule omubaka wa Bukomansi North addako 2026 ku Kadia National Unity Platform ndi musajja munnamawulire a professional journalist naye nga bwe kibeera Eddie naye kakugamba waliyo omusawo nga munnabyabufuzi waliyo omulimi munnabyabufuzi ali mu dduuka munnabyabufuzi nange okuba munnamawulire tekingana kuba muki munnabyabufuzi naye nga byombi nsobola obyawula nti bwe mba nkola omulimu ogw'amawulire ate mba nnyina okubeera professional mu gwo bwe mba ntuludde mu kamera nga twogera ku nsonga za byabufuzi bapolitisiani kati olumu mbadde nfuna obuzibu mbannange nga bangattika tebaawula munnamawulire ne munnabyabufuzi nawa woyogerera so kati kamera eno ez'amawulire essaawa eno ndi wano nga munnabyabufuzi era ensonga zetugenda okwogerako tugenda kuzitwalira mu political angle aya boss kakati nno naye wakubya omusumaali bafalisi mageme ne bayayanaawo eyo tuveeyo era ako nja kusaba okajjemu sijja kajjamu kubanga sigwa byediting kubanga tuli ku mulamu omulala tutandike ne Luusa Luwemba Luusa yakoze ekimpozi Luusa Luwemba yagenze mu live n'atugamba nti omugenzi ng'agenda okufa yali yakyawa ekibiina kya Nuupu nga takyagalirako ddala era n'atumenyerawo omukulu baamubanja liitiriiti Eddie Mutwenga yakubira Luusa Luwemba Honorable bw'ataakwata n'akubira muganda we Kasagga ng'amugamba omukulu pulezidenti amwagala n'agenda mbunga omusajja akankana olwamulaba ebifaananyi pya ku social media mbw ate Siwanyana bwe yagendayo tibabiteekayo Luusa Luwemba nja kusooka Eddie mbadde nze Maurice Lule nva Bukomansimbi tulina ekizibu Eddie nti abantu tebannamanya mahanyi ga Kyagulanyi Kyagulanyi akoleza ebintu bingi abantu ne babuukira kati yakolezezaako ebyama era abantu bangi abagenda okujja n'ebyama ku bannaabwe bye baali basirikira sawa yakweyabya kati kokka ke yali ku kitebe n'agamba nti tulina ebintu bingi bye tusirikidde ng'abakulembeze bye tutaagala kwogera kati buli omu agenda kujja alowooze mbu naye alina byasirikidde Luusa nyinza obutawakana nnyo kuba Luusa yali ansinga okumanya Segirinnya n'okumubeera ku lusegere bw'avaayo n'ayogera ebigambo bye bitwalwanga nsobola obutabiwakanya nnyo naye nyinawo ebibuuzo bye mba njagala okumanya bw'aba abinzizeemu bulungi awo ndyoke nzikirize nti bayogera bituufu oba si biki si bituufu Luusa bw'ogamba nti Segirinnya yavaayo n'agamba nti abannuupo be bamusibira yatuuka okufa nga tayagala NUP nga buli kimu akikubuulira essimu bavuze baakubanga buli kimu nga bwe yakyogedde naye Segirinnya bw'amala okufa Luusa ki ekyamutwala ewaali olumbe olwatta mukama we olumbe olwatta mukama we Luusa agamba lwali ku kitebe era baali baagala afiire mu kkomera Luusa bw'abanga Katonda yamuyamba n'amanyaako ekyo ki ekyamutwala ku NUP afune kaadi ya NUP ng'akimanyi bulungi kattiro ne munne gy'afiiridde obulamu tabwagala ye Luusa soko kimubuze mu kamera Uncle Luusa obulamu gwe wali tobwagala ssebo okugenda obusolo gye bufiira
bakugambye bakulabudde nti omutego gutega akamyu tebamulabudde ye nyiri alabye olabyeko nti omutego gutega akamyu gwalina obulago nojja gwokyali mulamu luswanze bonziramu ekyo nti obulamu wali tobwagala tutandika okwesiga byoyogera nsobola okwesiga byoyogera okiraba kati omanyi waliwo kye bayita seeking political relevance Luswa ali mu kunoonya political relevance and by the way njagala collecting abantu mulimu bempuli abagamba yalidde ne government ingezi etunulira ani gweriisa kati Luswa bamuliise akole mulimu ki bamuliise akole mulimu ki era president tosobola muwulira tosobola kuwulira lopu tosobola kuwulira ani yenna nga ali ku nsonga za Luswa naye ffe tusobola okuzoogerako kubanga nzijukira ne Yesu bwe yanoonya endiga emu ayisobola okubaako abantu abatonotono babuzaabuza naye kati anoonya political relevance ayagala political attention naye tejja kukola kati Luswa kyabala tekijja mukolera kuba muvubuka muto alabika alina essuubi erizimba ebyobufuzi anoonya political path wasobola okuyitira okwambuka kakati no Eddie ayagala kweyambisa Sseggirinya omugenzi naye amweyambisiza bubi tulabyeko abantu abafiiridde ebyobufuzi ng'abantu bakozesezza legasi zaabwe okwezimba ewaffe Bukomansimbi waliyo Benedict Kiwanuka Kiwanuka bwafa famire ye olaba waliwo Morris Peter Kajimu mutabani we yajja abantu ne bamwaniriza olwa omukulu tata we gwe yaleka waliyo ne muzzukulu we era kati ajja kuvuganya ku kyabakyala naye yeyita muzzukulu wa Beni kakati Luswa abadde asobola okweyambisa legasi ya Sseggirinya naye agikozeseza bubi agitaddemu obulimba kati Luswa bw'oba oyagala okuchallenginga president kyeyayogerako nti Sseggirinya yamugamba vice president we yatusiba naayita Alan yali mu kkomera akikonfirming kuba president yali mugezi singa yakyogera n'akireka awo kyandibadde kino question mark naye yagamba Alan uno waali jangu mwaŋŋambaani Alan najja Alan abasinga bagamba nti yayogera amaga naye okujjawo nga you're not a human being Alan embeera gye yayitamu psychological engeri gye yali tortured nakati Alan tawonanga bw'abanga ayogera ayina fear ng'omulaba ayina fear kyabuntu okutya kyabuntu it's inhuman yes kyabuntu naye yajja n'ayimirira na president n'amugamba yogera bulungi Alan musiru Alan mwana muto okugamba nti sebe ekyo kyoyogera si kye baatugamba si kye twakugamba baali bagenda mukuba amasasi kubanga president yali very clear n'amugamba mwaŋŋamba mutya ekitegeeza nti kituufu baakimugamba nga omanyi Eddie ebintu bizibu kyebayita okutuuza omuntu mu bigambo ye muntu okugamba nti waŋŋambye bwoti kiringa oli bwanajja n'agende wa mukamaawo n'agamba oyo Eddie akola bwati ne bwati nzija nenkuyita Eddie nojja ne Dolobondo ngamba Dolobondo wangambye Eddie akola bwati ne bwati nawo okigiramu nga wakyogedde kati era bwati wakyogedde ogamba nakikugambiddewa Alan yali asobola okwewakana ekintu ekyo naye kati bino ebyogerwa maanyi ga kaadi simanyanga yayogeza Alan talina we yayokeza bino ebya kaadi nze sijja bigendamu because I believe the process n'abantu agabagaba kaadi ya NUP nze nzikiriza era Alan bw'anaaba agwanidde okufuna kaadi okusinziira ku kriteria ezigobererwa ajja kugifuna bw'anaaba tajja gifuna era tajja gifuna okiraba ekyagamba nti yazze ayagala kaadi si ensonga kubanga gwelowooza Alan tasobola kubeerawo without politics asobola nesigamba nti kaadi ate yabuzanako nti bissa kati Luswa n'okufuna safe landing ebyebalamu kati gwe Luswa bw'otugamba nti Sseggirinya yafa tayagala nuupu nze nalabako ku Sseggirinya mu video ze yakola ezisembayo ngazze mu office ya Kyagulanyi ng'ayambadde ekkanzu n'akantu kabakatalabuusi akato ng'agamba abantu beekawempe enkomawo n'amaanyi mangi Sseggirinya nge yali awulira nti obulamu bwe bugenda mu budde bwe yali asobola okugamba nti enough is enough ne Sseggirinya yafa
ng'afiiridde ku birifusi ze ng'omuntu. Sseggirinya yafakkiririza mu nkyukakyuka. Singa yali ng'omuntu yeenoonyeza ebibye yali asobola okutuuka n'agamba mpanise. Naye yagamba oba kufa oba kukola ki ndi wa nkyukakyuka, Kyagulanyi ye pulezidenti wange. Era yakola n'ebiraamo n'agamba Kyagulanyi mumwebazanga nga nfudde, nga bigambo bya Sseggirinya. Kati gwe Luuswa bw'okozesa advantage y'omugenzi awummule Mirembe Muhammad Sseggirinya, era ffe bannankyukakyuka tujja mussaamu ekitiibwa emirembe gyonna. Yalima olulimbi lwe n'abaako walutuusa, naffe kati tulina tujjawo kulwongerayo. Bw'olaba bano abavubuka abajja okuluzannyiramu baba tebamanyi kye bakola. Okiraba kubanga soka weebuuze, Luuswa atugamba nti yategeera nnyo Sseggirinya, agala kweyambisa ekyo olw'okuba yali aidi wa Sseggirinya nti ate ani anampakanya. Naye Edi nakyogerako teri asobola okumanya nti oli mugezi mpaka ng'omaze okwogera. Kyekimu ne ku muntu omusiru, tetumanya busiru bwa muntu mpaka ng'oyogedde omala kwogera. Kati Luuswa ebintu byonna ate byayogera byongera okumwoleka nti talina kyasobola. Bw'agezako okufuna kaadi ya NUP baategeka process eyali empitirivu ennyo, buli omu ng'akiraba Nalukola yali abasinga. Kati njagala era mbuuze Luuswa atugamba aba NUP be batta Sseggirinya ne mukomera bali tebaagala aveeyo. Wano bwe yali akuba kampeyini yatugamba Nalukola yatta Sseggirinya nti yakubisa ebipande ng'omusajja akyalina mu ICU. Okiraba kati ku bonna ani yatta Sseggirinya? Ayagala ssente naye ate ssente tajja zifuna bw'atyo, kuba nawe yagambye abagamba nalidde sinnalya naye ate bwe ndya nkola ki? Ndya. Ekisooka Luuswa oyo gw'olaba takwalifayinga na kubeera useful idiot. Singa oba owuliriza ebigambo byayogera takwalifayinga kubanga kati waliwo ba useful idiot boolabyeko nga basaanidde okubeera era abo n'okulya balya ne katono takwalifayinga, kubanga bw'oba oyagala okutega ejjuba olina kubeera smart enough n'oliterawo ekyokulya nga teriraba mutego. Kati bw'oba oyagala okulya olina kubeera smart enough. Ne bino by'oyogera ebitakwatagana contradictinga. Otugamba nti Sseggirinya baamukubira essimu bamubuuza ovuddeyo otya mukomera, balumiriza Mpuuga nti mwateeseza bave mukomera. Ekyo akiyimirirako okugamba nti aba NUP baali baagala Sseggirinya afire luddawa mukomera, kuba bwe yavayo baabuuza ovuddeyo otya. Kaakati nze kanyongere nkunnyonnyole Luuswa lwaki ekibuuzo ekyo kyaliwo. Pulezidenti wa NUP ensonga ye yali egamba Sseggirinya ne Ssewanyana tebazza misango. Bw'ovaayo ne weetondera omuntu kitegeeza omusango ogumanyi. Kati pulezidenti kyerayagala gavumenti ereeta obujulizi obulumiriza Sseggirinya ne Alani nti mwatema abantu. Bwe buba tebulabise gavumenti nga twagala tugiteke ku nninga etubuulire ani yatema abantu omutuufu wewaali essira lya pulezidenti. Era bwe baga nti tuteese ku ki nga ye kyanoonya nakati era kye tukyanoonya ani yatema abantu b'e Masaka, kubanga baganda baffe bannyinaffe bajjajjaffe be baafa e Masaka ani yabatema. Kati tujja amaaso ku bibuuzo ebyali badde eby'omugaso eri eggwanga lino, tuzze mbutudde ku nsonga za Luuswa. Ensonga z'ebijambiya ezo tukyebuuza nakaakati ani yatema abantu e Masaka. Kyova olaba gavumenti yateekawo embeera eyagala okutwala Sseggirinya, olaba bye bakola bano abaana basanya mukkirize emisango babasonyiwe. Kye baali baagala okuteeka ne ku baani ne ku bali pulezidenti ng'abagamba no mubeere bagumu, kye muliko kye kituufu muyimirire ku mazima baleete obujulizi, kubanga we are very sure nti obujulizi tebuliiwo. Bwe bunaabula we shall ask ani yali emabega w'okutema abantu. Kati gwe Luuswa bw'ovaayo n'ogamba nti NUP teyayagala bantu bano bave mu kkomera, oba okwalifayinga okubeera useful idiot.
obolowoleza kumpi ekintu kino kinene okusinga kuluuswa kiraba kinene okusinga kuluuswa era bw'otunuulira abantu beyabadde ayogera nabo nabaddeko muganda wange Calvin Kayanja kati bw'oba oli ku intaneti kuno osobola okumanya Calvin Kayanja n'ebiki byasobola okwogera luuswa nze ojja kunkyalenjinga mu ngeri egi ebigambo bye wayogedde ne political aid wa Alan Sewanyana gogambe yakubidde essimu singa onaakwata Honorable Alan Sewanyana ne mutula mu kamera n'abackinga statement z'okoze nze nja kuwanika ojja kakasa byayogedde nti bituufu nja kakasa byayogera bituufu naye bw'onaaba tokikoze ng'otuwoleza yakukuweereza message yakoze eki muganda wange olugendo lwe ebyobufuzi ate oli mudusimirako ttaka wadde abaleeta nalutandikeera yabadde yalutandise kubanga okwesimbawo Edi anti kati olaba vulugu gwe yakola neyeesitula genze ku ntaana simanya entaana gendo simanya ndi ku gurawundi nadda independent nataweza na bululu 10 awo entaana olugendo batonaba osobola okweyita ekintu naye nga tokiri ate kirala luusu amanye si ye yali amanye ebyama bya Ssegirinya ebisembayo kisoboka yagenze n'agamba nti mwabagala okumanya ekituufu mubuuze famire maama wa Ssegirinya yalya mu mutabani w'olukwe ng'akyalina mu ddiiro tebannamuziika Edi waliwo omusajja gwe bayita Saka ono yafudde Sali Sali akola Voice of Africa musajja bamuzaala mu Uganda ebushenyi eyo akimanyi bulungi nti mu kalicha yaabwe omuntu bwafa bamuziika naye ng'omuntu yagamba nze bwenfa mu njokye era bwe yafa ekiramu kikyatekebwamu ekitiibwa ekitegeeza nti omuntu bw'abanga avudde mulamu bw'ensi ebintu byabadde akkiririzaamu bisigale nga biweebwa ekitiibwa Ssegirinya yafa nga takkiriziganyangako na gavumenti ya kuno ali mu ddiiro maama ali mu kuyaayaana omulambo bagutwale gavumenti gyetegese temuguteeka wa Kyagulanyi nembuuza mu bulamu obwa bulijjo Ssegirinya ebbanga lyamaze ku nsi Kyagulanyi yali abadde wanga waliwo mukolo Ssegirinya n'atabeerawo n'abeera ku gwa gavumenti bayayaanira mu byenfuna bayagala okufuna mu mulambo gwa Ssegirinya yali asobola okulyanga mulamu naga nti bannaaye nze kansirike mukole bwe muti n'agamba bakufa kanfe afudde mwagala okukozesa omubiri gwe mu mulyemu olukwe Ssegirinya yali alina kuziikibwa nga muzira aziikibwe mu ekyo kyabadde akkiririzaamu kati gwe bw'ogamba nti abaagala okumanya amazima mubuuze maama oba tumanyi kyoyogerako Kyagulanyi amanye ebyama bya Ssegirinya bingi okusinga n'ennyina ebyobufuzi okumanya maama yali amudde olukwe omugenzi omwana kwe kumuleeta kulala yeenaaleewo nga banoonya akalune nambi omwana omukyala kyovulaba n'aba NRM nabo bantu bazibu nnyo bakwata omukyala w'omugenzi ne bamukwata ne bamuteeka mu katuuti ng'agenda agamba ono yeewaffe nambi yeewaffe ekikulaga nti waliwo ekintu era kyensimeyiringa Mpuuga abadde bagoberera Mpuuga yakozesa amaanyi mangi okulaga nti ayagala okuggyayo abantu bano mukomera we yabeerera leader of opposition ebyo ebintu teyabikolanga nga Mathias Mpuuga Nsamba yali ayina office gyalimu eya leader of opposition kyovolaba waliwo ebintu byosobola okukola ng'oli mu uniform oba oli wa byakwerinda oba oli waki byotasobola kukola ng'ate oli civilian oba ng'oggyeko uniform okitegeera kati Mpuuga alina ebintu byakola obuvunaanyizibwa nga leader of opposition ekyo yali ateekeddwa okukikola abantu bano bwe baabata n'amawulire gafuluma nti Mpuuga yateesezza ne gavumenti ne bata abantu bano Mpuuga n'abyesamba siteesangako na muntu yenna n'okuvaayo kwabwe sikuyinaamu ki mukono bwe twali tuziika Muhammad Ssegirinya ku mukolo ogwategekebwa ku kisaawe Mpuuga yagamba twalwana abantu bano tubajje mukomera bwe twabajjaayo bali ne batubuuza mubajjeeyo mutya ekikulaga nti Mpuuga naye yennyini si mwerufu munnanfuusi yeewakana n'amawulire waliwo n'amawulire agamuwandiikako n'ateekawo ne ka pressure ne babijjayo baali ba New Vision Daily Morning ne babijjayo bwe babijjayo
ate wayisa akaseera okkiriza okitegeera kitegeeza n'empuuga yennyini munnanfuusi contradictinga kakati gw'ogamba ogenda owaabire Kyagulanyi yakwogeddeko ebigambo ebitali bituufu. Kyagulanyi ali very smart era bajja munenye tebajja mufuna eyo statement yo kaji yakola ndi Honorable Alan jangu okukakase bino temwabyogera ye kyamuvaako okitegeera ye kyamuvaako singa yakyogera n'akisigaza singa essaawa eno kati wano Alan ye abayayo kyatya abasinga nga boogera Alan abasinga bajaji omanyi mu communication omuntu by expression osobola okutegeera omuntu bw'osoma body language n'engeri Alan gye yaddamu ekibuuzo yalekawo ebibuuzo bingi abamu nga bagamba nti yekkiriranya naye tosobola kugamba muntu ali ku level y'omubaka wa parliament nti yekkiriranya ku kintu okitegeera tosobola si mwana muto yali wadde bogamba nti Mr. President bwete siwe twakugamba twagamba bwetuti ne bwetuti badde nkutereezaamu naye President byayogera teyabiwakanya nekyokujja obuzima maaso n'akwata omuzindaalo ne bw'ataaliyogedde kintu kyonna ffe twali tumaze okutegeera nti akkiriza ebigambo President byakoze eki byayogera bino propaganda Eddie mu politics tosobola kumwewala propaganda abamu era obiwulira Alan tebamwagalangako tebakola kati bali mu kukizimbira ku mbeera owulira alese n'ekyebifaananyi ono Sewanyana tebamupositinga oli ku Facebook genda okebere gundiza Bobi Wine olaba tolisangayo Alan Sewanyana kugundize ku social media handles oba tewali Sewanyana kati ebyo bigamba omuntu atagoberera era njaga kubuuza Luswa Musiraamu si Muhammad ndi alifuna bufunyirwa genda mu kalulu luli yali Alex Luswa sebo wali onywedde ki lutwali tukungubagira Segirinya ku kitebe ekavule ebigambo byewayogera wali onywedde ki nti kati kyakwamuse n'olaba amazima kyali kitambo luli anti kati nonya ku bigambo byayogera nga tuli ekavule tusabira Segirinya n'akwata omuzindaalo n'awera n'akola ki essaawa eno alaga nuupu nga bweri embi yafuuse kale watandise ddi okulaba nti mbi okiraba so bw'oba ozannya ebyobufuzi Eddie olina okufuba okulaba nti you don't contradict yourself kubanga abantu bagoberera osobola okwogera ebintu n'oyogeza amaanyi mangi naye abantu bagoberera bakubuuza ekibuuzo kimu nga tolina ansa yaakyo Luswa mpozi nga naawe gw'otugamba walimu mu luko olutta Segirinya kubanga bw'obanga gwe tewaluliimu oluko olutta Segirinya kiki ekyakutwala okwate kkaadi ya NUP obusungu waali bujjaawo Eddie nze singa okuba omuntu wange oba n'omutomera nintwala omuntu wange mu ddwaliro ne mujjanjaba naawona nsobola obutakubaako na buzibu naye bw'afa obusungu bwenkufunako ne mu kuziika oyinza obutajja kale okutomera tugambe yinza okuba accident naye singa omukuba omuggo n'afa n'odduka omuntu wange n'anfa osobola okujja mu kuziika atemba nonaki Segirinya bw'amala okufa nga Luswa alina omukisa ogutegeera ku bintu abannuupu bye baali bakola muganda we yali badde yeesammula nuupu there and then abantu baalikanye kwebuuza naye Luswa nga tayagala nuupu kiki ng'alina ebyama bye ku mutima essaawa nolwo yali badde abireeta n'abagamba nenze kyanzijja mu nuupu ye ABCD twali badde tumukkiririzaamu okitegeera naye ne Katuti yayimirira ne mu kusaba kaadi kankikuddiremu Eddie Muhammad bw'amala okufa Luswa singa yasirika ne yeesambajja nuupu okuvaawo Segirinya ng'afudde naaba nga tazzeemu kwesembereza yadde ku nuupu essaawa eno n'agamba nti bannaaye nze ne Segirinya ali wa nuupu nga tuli ba nuupu naye nze ebyanzijja ku nuupu bye bino n'ayogera ensonga nga bwe yazoogedde twali badde tumukkiririzaamu naye bw'oba omanyi olumbe gye lwava ate munna amaze okufa naawe ne weesoggayo ng'okimanyi eyo batta abantu obulamu bufiire eyo naye naawe n'ogendayo ogenda wa
avuddewa avuddewa abavubuka kati kambuzeemu kino ekifaananyi kyali mu kwagala okusiiga obudde buno atidde nti ensi egenda mujajinga nti alabika yasirikira ebintu bingi pulezidenti yabijje kuba Sewanyana bwe yabikonfaminze bwe pa nalabye akajagalalo nga kayitirivu era by the way Mathias Mpuuga teyandivuddeyo kwogera ndowooza era that's why akwata abantu babiri n'agatta Mpuuga Bobi Wine ne Sewanyana batwala mbu mu kooti ati kati Mpuuga okuvaayo okwogera tomunenya Mpuuga can only be heard nga respondinga ku nsonga za Kyagulanyi naye awo waafunira kutusanyalaze ne bagamba Mpuuga yagambye bw'ati era singa lwakuba tebakyabiwulira nja kusaba pulezidenti wange omulungi gwenzisaamu ekitiibwa gwokkiririzaamu ajje Mpuuga mukamwa Mpuuga ajja kuzikira Kyagulanyi bw'aba tayogedde ku Mpuuga ayogera era alinda era abeerawo ng'asaba singa omukulu nampisaawo leero yamukolera akala abeerawo ng'asaba singa omukulu ampisaawo leero naye ebitiibwa nga mulinda abantu boogerako mwana gwe mbuulira Mpuuga diro yali akoze amawulire nga Kyagulanyi tamaze mwogerako oludosi tunalula era pulezidenti nkusaba omukulu muleke tomudamu w'amasanyalaze tomuwa kamenshoni kamukolera yateka abaayagala era olaba yayanguye nnyo yadduse okwanukula kubanga era waliwo olalera lwe yamuwako kamenshoni neyeetwala ne mu kooti neyeewaabira n'afuna n'ensala kagama ye awo wafunira ka relevance kati ye tomunenya okuvaayo kola ki takyasobola kwezimbira kadaala ke kwogera kati wajjonkera mbu wapowe munanyimba omanyi Edi gavumenti eno giraba eyina betuyita ba political strategists abantu ababala b'ebyobufuzi tobamanyi ni mu kamera tebaliimu okakazi tobamanyi tobalaba abagamba nti waliwo kati Katonda agaba ebintu byanjawulo waliwo gwasobola okuwa amasanyalaze nenga strategically mufu kati weyeetaagira oli nti kati kwata wano nga bwolaba omuvuzi w'emmotoka z'empaka navigator yaba omuvuzi kati banavigator abasinga nobamanya tetubamanyi tumanya avuga naye ng'ono omusajja wattu abeerawo ng'ayogera keep right kilomita tasirika abakaledi naye teryamumanyi kati Mpuuga alina amaanyi ge politically nti asobola okutema empenda naye bwe kituuka mu public talina buganzo obwo mulungi mu kisenge kati ate yo omutima gumugamba nti mulungi wabweru ne mu kisenge kati kyekimubonyaabonya era awulira ng'ayina era omuwulira nga ayina omutima ogugamba nti abantu bano twagala tubazimbe tubateeketeeke fine oyina experience oli musajja muyivu you are exposed oyina buli kimu okiyina osobola okuzimba nekkiriza nti waliwo asobola okukusukkako abasomesa basomesa abaana ne bafutuka ne bagaggawa lusinga bamasita baabwe tosobola kuwala na mwana gwenda kusomesa onsinga otya oba oluguddemu kati kyekiri kuono ate nogawalana Kyagulanyi kuba yamusomesa nomusomesa tisigamba nti kuli awo naye olwokuba nti yamusooka mbyobufuzi naye alaba omwana ayitiridde yamugamba otya olagawa avuddewa omuwawa ogenda muwawa tulina kukuteekateeka naye abateekateeke nga bo bye bakola titubiraba so ekyogenda mu kooti ddembe lye agende mu kooti kuba omuntu yenna edikasita kukola ekintu n'otamatira genda owaabe lwakuba nti sisitimu yaffe bw'ogenda n'owaaba ate buba buvunanyizibwa bwe okuleeta obujulizi so kati omukulu ajja kuŋŋaanya obujulizi bwe abutwaleyo ne mwami Alan Sewanyana ajja genda tekaabe katego ng'abaana abasinga bwe nalabye bagamba nti ono omukulu ali baanoonya ddayo bakwatira Kyagulanyi saakikugamba luli wakiŋŋamba tebakyasobola mmukwata nkikuddiremu tugenda kumalako akalulu kano kati era abantu twabadde tulina gundi gye twakoze oli n'agamba nti twagambye King Saha ne Kyagulanyi
be bantu botakyasobola kusiba wano e Uganda oli n'agamba nti waliwo ne yankubidde essimu oba yagijje ku ki oba yagijje ku gundi yange ku TikTok nankubira n'angamba agenda kumpe miliyoni 5 singa tumalako guno omwaka King Saha nga tebamutaddeeko mukomera kira musajja tamanyi bulungi na Luganda nga ngamba gwereta akakadde kamuze ndeetezi 5 nemugamba yalabe interview yafe gye twakola nemugamba sente zo sijja kuzitwala tusabe bulamu beerawo nkole ki mbeerewo wano Kyagulanyi talina komera liba kyasobola mumuteekamu mpozi nga bamututebo lyesango bbe eriri mu nyanja tewali mpozi ate otya era kyova olaba Besigye yalina amasannyalaze nga mangi nno nga mangi ne kati amasannyalaze ga Besigye oba tugambe nti ge gayambako bannayuganda okufuna obuvumu obwo nti gayambyeko Kyagulanyi tasobola kusibwa mirundi Besigye gye yasibwa tasobola kubanga anti yagenda ne mu Genesis Book of Record tosobola ye musiba akyasinza osibwa Kyagulanyi azitowa era akakodyo era kyensuubira bajja muvuga mu nnyonyi emirundi mingi okusinga Besigye nga bamujaje bamukwatidde mu nnyonyi paka magere takyasa omutege mukomera bakirozaako ekyeruuka bakirozaako anti ensi yali etabusi buli wamu nga watabuse ebyo bwobyogera muwozi n'abiraba muwozi oli gwolaba asalawo mangu amukwata n'amusiba tawulira meeting togirayo etudde tugirayo meeting yatudde eya Museveni yabayise ekyo kikola omwana kye yakola yakikolanga yo omuntu kati bamuyise ne bamucunya Museveni ndabi atadde ku Twitter ne meeting ebadde mbu ku discipline nga CDF omulamba akyatulugunya e discipline kye kati ani akola reforms maje ekyo tekyabadeko ku script ne kale katugendeeko katono for the benefit of our viewers ani akola enkyukakyuka mu maje president that's what you think abani ogamba zine za wansi zonna CDF atayinza olonda CDF CDF asobola okulonda CDF ani akola enkyukakyuka mu maje sikubuziza ani alonda CDF ani akola enkyukakyuka mu maje muho CDF olabe ku listi y'abantu 13 bagenda okuwummuza nga tebannatuuka bamutaddeko lwaki babawummuza tebannatuuka era ani abawummuza muhozi otitokusalako ekirevu bwelwendowooza ku basement ne president kyayogeddemu bakusimanyi bakiyita batya olunyankole situgenda kuluyiga kakati twakugambye MK project wali okoze ku project yetandika mpola egenda mpaka soka noyiwayo katripu k'omusenyu noyiwayo obubaawo kati project MK gye mwawuliranga essaawa eno eri ku mutendera gwe tuyita elimination stage okujjamu genda fuluma kwata wali daye Kasese daye bundi bujjo oli wantoloko genda luwa genda lira kati ali kikyali mu maje mpazi bagenda kumuza 10 mmeka mwebi nesiga amati bakaddiye ero lwakaddiye hanere ruko kirozeeko boy walina ne ati kati president yabagamba Kyagulanyi wano mu Uganda tiredda atajja kirozaako oba oli mu poliisi oba oli mu maje oba oli ludda wa kijja kukusanga kati ebigambo ebyo yabyogera sometime back naye kati abamu bajja BF miitirizaako ng'ebintu bimaze okukola ki okubalya so eyo tuveeyo tujja kutuukayo so ensonga ya Mathias Mpuga Nsamba agende mu kooti musajja munnamateeka nga naye akimanyi tewali kalungi kagenda kuva ludda wa mu kooti tewali kalungi naye akimanyi tewali kalungi kagenda kuva mu kooti wabula naye agezaako okwekwata ku kisubi naye ne bano bennyini abamuyambako abamuteekamu akasimbi bakimanyi bulungi nti omulimu ayinza obutagukola bulungi kulakaguganya anti kati wano baagala nnyo omuntu alina abantu numbers kyovolaba lebazi kubuuza n'omagamaga kiba kiganye kyovolaba basempija babakuba ettale kyovolaba Kasolo minisita bamuwaayo omukisa kuba ye balusuubira nti akyalina abantu bamulanga kisempija yalagawo gyali agendako mawo kwesimbawo atatawaana agendako mbu yagenze okulaba nga bye baakoze tebijja n'agamba kaakomewo kakati tugende ku Kyakadaaga tugende era mbadde ngenda kugamba tukirire ku Kyakadaaga Kadaaga tusooke tuyozayoze abakatuliki
okufuna papa Abakatoliki bafunye papa omujja. Papa erinnya litambudde lisinga bamanyiko lya Robert. Kati gali mugaleke. Anti bagamba Papa Leo. Papa Leo. Ate lyanyumye Papa Leo. Francis. Ya Francis liriko. Ye Papa Leo owe 14. Erinnya lyalonze. Gwe biri bireke ebyo Papa webiri nkaga musanvu bagali agaddala kuliko n'erya Martinez naye ago galeke ye Papa mu America yasookedde ddala mu byafaayo. Katonda yayambye omanyi process y'okulonda Papa nayo tebanyanga muka gwafulumye nga ndi musubi yawo okimanyi balondanga n'abamu ne bafiirayo mu kulonda ate bw'ofiirayo eyo tebakufulumya nga bwe muyingira ekisenge ekyo muvayo Papa alabise. Temuba na simu ate munabikirani temulina simu omulimo gwammwe kulya batekawo ne rumuyonjo batekawo lumuwolira toba na simu toba na mawulire mpaka kati kyabatwaliranga ebbanga ddene jukira kati balonze ba Papa 13 ba kalidinali 13 abayingidde akasenge tewabaawo ba candidate anti ku Edi neddolobondo kwe tulonda muyingira mwenna gwowandiika gwoyagala kati nze nyiza okulonda Edi ate nga ne Edi alonze nze okitegeera oba buli omu ne yeeronda kyovola bakyatwalanga process ate nga awangula alina okufuna ebitundu 5 mu kimu nenze kyendowooza anyway akabadi k'omukako kakyannemi akabadi tekali mu kabadi ogwo omukka ogufuluma babeera bookya obululu bwe bakuba obululu ne babubala nga tekuli awezezza babuteeka mu kyoto bwe babuteekamu ne bateekamu kikemiko ekigenda okutwala omukka ogwa bulaka ne bookya obululu kati obululu buba bunyooka omukka nga gufuluma nga mumanya nti kati okulonda kuwedde Papa abuze ekiraba kati nga baddamu bateekateeka okulonda kati kikuluno ndowooza ekikekyayanguye bapapa abasinga kyayanguye ennaku 2 twatandise naye nga gwafulumye ogwa bulaka gwafulumye emirundi 2 kati bwe kiba nga kibale kitwala n'emyezi 2 nga tunoonya olujja lwa Vatikani nga lujjudde muli awo babeera awo nga balinze n'Abakanada babadde bamwesunze kuba bendera za Canada zabadde mpitirivu awo abantu babeera waawo ensi yonna Canada yabadde nyingi yabadde manya agenda waawo bwe kyangu wabayinza bwe mweronda omanyi babubala bwe babubala bayinza okulaba nti Edi afunye obululu tugeze 9 kati kitegeeza ne luli abadde yakeewadde ayinza okyusa n'agamba kampe oli eyagenze n'obungi kati mukuddamu n'aba ng'akola ki ng'alabika kati bw'alabika era bakwata obululu bwennyini obwo ne babuteeka mu kyoto ne bateekamu kikemika ekigenda okuba nga kyerusa omukka ne bakoleeza kati bwe gufuluma Papa aba alondeddwa naye tewaba amumanyi wadde omukka guba gufulumye ate onaamumanyi otya teri simu teri mawulire gonna era nga bw'obalabye mu lujja babeerawo nga bamulinze era Archbishop eyaba gobayita babeera alina ekitiibwa nga bolaba nti bwano Katikkiro wadde abamu era bakibuzaabuza balowooza Kamalengo nti linnya lya muntu nekyo kitiibwa era ono ajja kwerondera owuwe kati yo yakulembedde mu kulonda era yo yasoose okujja n'agamba Papa ye gundi era erinnya lye lyalonze ery'obwa Papa ye Papa Leo oyo n'avaawo kati ne mulinda Papa ajje mumulabe so Abakatoliki tubayozaayoza okufuna omukulembeze w'enzikiriza ey'amaanyi kubanga ndowooza abakkiriza bangi Abakatoliki bangi kamu mu bukadde nga 4 tuli bangi ebidde tuliko montera ddala n'embizi teri atukuba ku mukono ebyo biri eranze siva mu ddiini eddiini si yekusindiikiriza ssebo ebyo byokunteekako obukwakulizo nti n'olunaku lw'olutukuluvu nze bwe mba ngisanze ennyama njirya ago mateeka ga kyaki si ga Katonda Kadaaga yalangidde Amongo n'amugamba Maama Kezigo anwanyisa omukazi baaba Maama Beziga abiremesa tebikuida twasindika tulakita twalinda tulakita titwazigema Maama Bezigo yaziremesa enganga kati wano katutandika olyango tukombye suwani olusoganga olukoba ngezaako tira twabeerangayokko okwanako omusoga amwagalako naye maama asoga bambi bali romantic nnyo ekyo gwakinyonyola olungi olakawalwa nabo era abasoga babeera bakazi balungi lwakuba nti bw'aba alina kyayagala tomulwisa atakivaako ate bw'aba alina kyamanyi tosobola mukyusa ndowooza kyekibayisa ab'empaka
yabankundooza ate abasoga bamanyi buli kirungi kiri waabwe ne bona musanga wano era ojja kugamba olaba ewaife buli kimu ewaife n'oyo ku kamera musoga anti eri olusoga yewalyendo olaba bw'ajja wano okukola era aleeta banne si lwakuba nti wano tewali basobola naye abala bammwe temubiidi bali abeeri be babitegeera kyobalaba beesomba wama nalinga neewunya lwaki beesomba ne bagwa kati olutalo luvaawa kakati Eddie olutalo teruli personal luliki olutalo teruli personal kati aba NRM eyabakadaga NRM bakadaga ba sekandi Moses Ali ba General Museveni ba Sale bani baina political syndrome. They have a political disease nti omuntu taina kuva mu buyinza abira all the time. Kati gwe bojja ne ideology yo nti power can be transferred from Eddie to Morris oba mulabe atongo omuntu era nzo kubuza Eddie nero ki Eddie nesimbyeko kugama mu bo si kya buntu lwaki onjagaza ki songa ato okuvuganya byobufuzi kya bulijjo kati bo tebakimanyi kati era kadaga mayi bagamba dead are not dead panchi komi yao kati kadaga nga bw'omulaba mukazi akuze akaddiye buli kimu akibadde abadde prime actually kati ali vice yava mu CA yatandikira mu CA kati ali mu office ya prime minister ye second ye third si first deputy prime minister waliwo abadde speaker Moses Ali ye second abadde mu NRM uya ali waggulu olaba buli kimu akibadde naye kati kiri mu DNA yaabwe nti oyina kufiira mu ntebe wano sivaawo kati ne bw'ataali badde among nga mukyala mulala yazze omwesimbako era olutalo lwalirabise ng'oluli personal kuba kati gwe bwetunulira amongo notunulira ne Kadaga tuyinza ga nti bakwanako ku musajja omu kwabyo bitero tabula abakazi ejirenje yawukana wadde abasajja beepampalika naye Kadaga olaba nga yakuzeemu kuwona n'entegera y'ebyobufuzi yanjawulo ono omu yali mu opposition ono ye kuva dda nga ali mu gavumenti kuba amongo yali mu NRM so olutalo lwabo abantu njagala bakitegeere nti teruli personal nti balina obutakkaanya ng'abantu ekibabonyaabonya ye ideology enfu gye balina nti omuntu alina kufiira mbuyinza nti omuntu wajja n'akwesimbako kyova olaba power transition tegenda kukosa bannayuganda bokka egenda kukosa ne pate yaabwe ya NRM era NRM nkyogedde olwalina kusa mwezi ziri mmeka ziri mwenda oma internet etereka bitu bino mujja bitereka Museveni bwavaawo NRM egenda vaawo okiraba nti bo baakola NRM yaabwe teyi ideally eyingiza nenga amazima amatuufu teyingiza nga bwe yagenda ekula bweti wansi tewali bajja wamma okitegeera kwe kusanga obuzibu obwo wansi tewali bajja buli ali mu kifo tavaawo gwelowooza Moses Ali singa yavaawo ne wabaawo abalala basatu abajja bakasavingamu n'abantu nga basatu okiraba naye kati kyova olaba nti eyo ideology tegenda kuvaawo kubanga ekiseera kyo gikyusa kyayitako olaba bw'oba oyagala omwana omuyigiriza okgenda emmanju omulundi ogusooka omutwalayo n'ogwokubiri n'omutwalayo ogwokusatu nagamba daddi njagala genda mmanju ogwokuna ayinza okwetwala bw'aba quick adapter kitegeeza kati entegeero bukyuse kati akitegedde nti bwe mba njagala okukola nkwata wali kati aba NRM bakola ensobi kuva mbuto singa bayagala okumanya nti mu kibiina kyabwe bakyusa baali badde bakitandika dda nti bategeka transition yeyo ali osavinze wano kati vaawo n'omulala akwatewo actually president yandibadde akikulembera namu naye tunulira mu kalulu kaabwe akawedde ak'ebyalo 99% ababaddeko be bazzeeko kikulaga nti bo balina endowooza mindset nti omuntu w'okutta oyina kufa
Kadaaga bw'Amongo ogamba Kadaaga umanyika nze nja kuddira mu Kadaaga Amongo ogamba Kadaaga okaddiye abamu balina n'ekigambo kye bakozesa kisaagala kukozesa okaddiye tokyasobola oyagala kutukutukira mu ngalo agamba nti bomba mwagala nange munkubeko akalulu oba mukyuse ne president ye muto yetatukutukirako lwaki mufiira kunze omwana Kadaaga lwaki mufiira kunze mwali badde musookera kwoli kati ne president talina moral authority esobola gamba Kadaaga lekera Amongo kubanga ne Kadaaga ajja kugamba naawe bakugwolekera ate nga gwe toyagala kiwulira kati gwe baba toyagala kiwulira president wa party lwaki oyagala abakugoberera bo babiwulire ekiraba kati gwogamba wali waggulu awo tetukwatawo chairperson wa NRM tetukwatawo kyokka muzeeyi agenda kufa naye akaddiye naye akaddiwe aba asemberera kufa yenyini yakiyogererako nti abusigazaayo ebbanga ttono bamugamba ku 10 ako nakakwata agende ew'omutonzi we era bwe kitawera abaana ba Tibunja banenya lwaki mwalimba jjajja kyafiira ku 10 ng'ata Katonda ayina birala kati gwe bogamba nti waggulu temukwatawo ne bano nabo banyini baba ino gamba naffe tokola ki tukwatako ate nga amazima amatuufu gaali badde nti Kadaaga okaddiye leka Amongo akala akyalina ku maanyi akwate n'Amongo bw'anaata ate Kadaaga ali ku paatiri okakyakajjukira kali taka ku mwana ate Amongo ali ku paatiri ne mwana Amongo akka lwakuba takiraga naye bagamba mbuulira gw'oyita naye nanti paatiri yateekera eri omwana ati gwegenda ku ssomero lya Amongo ojja kusangayo ekizimbe kye bayita Natasha blocks osangeyo wali n'erala ya Museveni ez'abaana gyeziri kitegeeza ku mwana akka era bw'otunulira abeetoolodde mwana ne Kadaaga bali bati tebatangana abetolodde mwana basekulitale jeno bakabanda ne Kadaaga bali bati tebatangana singa Kadaaga alitaka ku mwana singa tebakolagana kati olutalo oluli mu NRM ebibiina bibaamu ne internal conflicts of course tesobola ezo internal conflicts ziri nomo era byemulaba mu NUP it's not a weakness conflicts zibeerawo ne bwegaba bufumbo maka ne bwekuba ku mulimo everywhere conflicts are normal and we cannot grow we cannot get enough experience bwoli wakujjayo kifaananyi ekyo gwe tunuulira mu bululu obuwedde ekyabadde kaabalole musajja gwe baalumyeko omumwa tunuulira ebyabadde eryantonde emiggo gyavuze naye nga abeeruma bapateemu kuleve y'ekyalo kati gwe nga tonenenya nuupu webutakwatagana mwekuba wololo sooka otunyonnyole gwe amaze emyaka 4 nga bikyakulemi ate ffe nno nga tetunatuuka waawo so conflict ziri nomo mwabaki ngambye ngamba gwabuuza togeme temunatuuka waawo ngamba mu abanupu kukola comparison gwe omalo gikola hanzi tonzindika totia wana atendiwo nga mulala kyazizo wanupu so kyenjagala okulaga nti conflict gwe oyagala bambuze gundi being objectiveness ngikolerawa tukasobola okuyitamu kajja kuba ebinyigiriza ndeeta empiso wano nenkufumita tosobola nti ndi mu kamera era omaliriza oyasise kati muganda wange ebikuluma bye binnuma oyogedde bulungi kikitugatta ebisigadde tokiteekayo nnyo conflicts edi ziri very important zituyambako okukuza experience ziri buli wamu n'okumanya obutuufu bw'abantu bwe basobola okukwata ensonga ezitambula nga zitabuse eba minzaani kubanga Muwanga Kivumbi bwe yabadde ali mu kujjonkera bano abaagibwako kaadi yadde amanyi agenda vaayo nti nze naate nti yavuddeyo n'abagamba that's the way to go ekyo kati yestandi yaffe gwe byonyumyawo mala nini oba oyagala kalitunsa wanvuwe okwata ejjambiya n'otemako amatabi nawanvuwa n'olekako obutabi butono n'agenda gy'oyagala kati oli obutabi bubwanika n'empuga ne kakande ku ttaka ne baagala obutabi bw'obusigaza ekigundi kisakattira ne bikola agatabi aganene ekiti ne kitawanvuwa
kati olina okukkiriza nti balamu mu butabi obwo nga nempuuka kwata kajambya kamulidi bangi bakyabatema kati conflicts mu parties internal NRM ate esinga buli kibiina ekiri wano anti mulimu abajja nga state gwewagira ate waliwo najja nga party kubanga NRM kati tukyogerako wano zeeyawula ziri 3 kati ate yokusatu yeri tulina 3 tulina ya office of the national chairman tulina ya national chairman hansokozimaleyo office of the national chairman ye ONC tulina ey'Ekyaddondo ya secretariat tulina n'ey'omwana kati ya ONC ekolera mu y'Ekyaddondo anda muzeeyi ate ya ONC ina amaanyi anti kati beba bagamba muzeeyi tova kuki ku main kati ab'Ekyaddondo ate bo bagamba ki muzeeyi vaako beba ati abagamba muzeeyi tova ku main ate ONC anti ono ONC kiringa office of the national chairman wamwe gye kiri anti kati so it is office of the national chairman mwenamwe mukirina onupu ekyaki mwina offices ezo nupu eriemu kati zino wenkulagira nti zaawukana kati yeeno eya PLU secretary general abantu abaaffiliatinga mu Patriotic League of Uganda tebaaffiliatinga mu ONC ate ONC eripotinga mu office ya Museveni okitegera ye party ONC ye party Kyaddondo anti Kyaddondo ye gundi eyabaniruddawa eya PLU eyo ndala kati eya ONC eri under Kyaddondo okitegeera naye ina slogan ya party yekoma ku party kati ate y'Ekyaddondo erimu abagamba n'omwana kati PLU ate yo gyeddukira Ekyaddondo bonna bakyegatta kati obudde buno kasaba kugamba bakikola nga balina akabadi baweze numbers bonna bakyegattira bano bagamba muzeeyi tova kuki ku main bano nga baali bagamba stand by generator nezikira generator bwe yazikira ne kaka tusoke ku solido tujja tusikako wano ku solido kati olutalo oluli awo editor olulabanga kubanga bonna bwekimanya abantu bali basabira muzeeyi afe bannange kubanga balaba muzeeyi alina ekintu kyabasibyeko naye beerabidde nti ate singa Museveni afiira mbuyinza bamwana kabaka weddemu bamwana basobola kufuna kerembereza nga taata asaza amagezi na transferring obuyinza n'abuwa omwana nga kyaliwo kubanga eno sike ya kuro taata ajja kuba aliwo nga sike ya kuro ng'abantu bakyatya bagamba why kuba Museveni alina abantu wano abakyamutya nabamu respecting no mu respecting nga godfather kati waba akyaliwo omwana n'avugamu emyaka nga kale tugambe 5 omwana n'amala okulya nti anywezezza naye n'amala okumanya nti nange nyina ebintu bye neesetingidde omwana asobola otwazaamu taata ne bw'atema tufuna ekiddako naye taata bw'atemera wano era waliwo abagamba ne kati oyo yeesiga ki katulinde taata waffe waliwo baddeko n'akaana ak'effujjo naye nga kalina kibaaba kyakaawo kiikanyama nekakuvuma nogamba kaninde kibaaba kyako kigende kanandaba kibaaba kyako olugendo kati obwedda weepika ki kyekiri eyo kati bali awo batunulidde omwana yeepika bagamba katulinde taata waateme gomanya bali awo katulinde taata waateme ate nga abo bangi kati kyovola babakola ne transitions ezo mu magye akabadi ke babala bagamba era tulabukirire wano naye ate nno nakyo kyabulabe olwo 10 womala oddukuba akatebe ne lutabera satisfied tugenda kukyuka tomanye side gye lugenda gendako baba bumuza ddi bagenda bawumuza meeting yatudde bagenda bawumuza nejjuki ati bagenda bawumuza mutima mulungi bawumuza mwaka gujja bagenda ono mwana akolerawo anti kati tugambe tuli stage gye tuliko anti kati bamaze obategeera waliwo stage yali ey'okusayininga abasambi abagenda okucyangira mu PLU kati yo stage yaggwako kati stage eriwo yakweliminatinga kati okweliminatinga okwo kwe kwagala okutwala bakadaaga kwe kwatwala basempijja okiraba kwe bangi abagendo dugenderamu mweni alemu era bwotunulira mu seeke akalulu kaabwe ke bagendamu akaseeke olaba ne Dr. Chris bali omunsi
naye akoma wano takka akoma ku mwana ne ku mwana atuuka bali omunsi ng'ate bamusimbyeko gundi Mawanda pozi Mawanda bale si mubaka Mawanda mubaka wa parliament kati akyusiza waigara iziti igara east igara we mubaka wa parliament ngamba ku NRM chairperson mu western wolowooza basobola okusimba waba mwana babiri anti ennaku zino saakuwa emboozi luli Mawanda kati amaanyi mangi mu PRU anti kati Kabanda bamulwanyisa nnyo ne bamulwanyisa Kabanda nawulira nga bimutame ndowooza naga kanso kensirike naye ate nno Kabanda gobagoba strategist mu byobufuzi va mu bya mafia ne strategist kati ate omuntu wabeera strategist mu politics oyo Museveni tayinza muta anti bamukuba ebikono kati kyenkulaga nti Kabanda yali agala Piero yubana ekimu ibiri nalaba ne ku Twitter takyaliko naye ate naye musajja wange oyo yayokya nnyo yakyamuka nnyo kyeyalina okukola Eddie kyeyalina okukola nze tantuuza mu motoka akakono ne sikafulumya motoka ye ya bbeeyi kati gwe bakutuuze ne fast sani nze neeyisenga ekiri ya bulijjo anti kati mwe mulina kye mutamanyi Morris mulina kye mutamanyi background zaffe zidisifininga kinene obuzibu mwami gwe kimanyi nti nze nali nzija muledo nali sikimanyi nti ndifuna n'ekyalo ekimpuliriza bwe ntuuka wano nga region nnyinako ekitundu bwe lwaki olowooza nti siwulira si feeling proud of that feeling proud ne tokyusa neeyisaayo kyekijja okufuula intelligent nze nkubuulira Kabanda yafuna obuzibu si musajja mukulu Kabanda muvubuka of course and ayina ebintu bingi byagenda okutuukiriza kati yagatta ebintu bisatu yafuna amaanyi n'afuna ssente kati n'afuna ne office political office kati ebyo bw'obiteeka ku myaka gye gy'alina yali alina okukola ensobi ezo naye si kyateeka nti buli abifuna kwegyo emyaka asobola obikola era kyova olaba kati asobola okutuula oba byamulema ku managinga just anti kyekyo kyova olaba era asobola okutuula awantu wobeera genuine nasobola okugamba nti wano nakolamu ensobi wano ayinza obutavaayo kyogera naye mu mutima gwe asobola okugamba nti wano nakolamu ensobi wano natwala nnyo omuliro mungi omanyi Eddie ekintu kyonna kasita omala okukyakiivinga bwoti bwe pa obweraliikirivu bwo bubeera awantu awa ekintu kino nkikuuma ntya kati awo woolengerera ewala kyova olaba okufuna ssente kyangu nayo zikuuma weewali obuzibu eyo sad story okufuna erinnya kyangu naye okulisigaza sad story kati Kabanda bino yabifuna naye teyalowoozaamuko n'atamanya nti waali ne kyeyali bantu bangi abakirwaniriro kituukako naye nga kikyabalemye nga beebuuza gwe Kabanda who are you ng'ate balina obuyinza evil eyes ezo teyazitunuulira nkwebaza Morris Lule okujjanga bambi ne tuwayamu ensonga bannabukoma Nsimbi North omubaka wammwe muze mulina nga tanalayira nze namulayiza dda wano mba naye era buli lwe tufisa kadde nga tafunye bimukwata ajja ne tuwayamu ekyo nkikwebaliza kubanga tekiriko ssente gwe ng'omuntu gwateekamu amaanyi go n'obudde bwo n'ebirowoozo bye birungi abantu okubisiima babyagala neze njagala okukubiriza bannankyukakyuka Eden tebava ku mulamwa tuleme kwetunuzaamu mundu ezo internal conflicts zibaamu zibeeremu naye tusigale nga tumanye omulabe waffe waali ali omu omulabe waffe waali ate omulabe waffe emmundu ze tumutunuzaamu njagala okubeebaza bannankyukakyuka abaana bali ku intaneti buli omu kyakola bwe kyobamanya akameseji kooteeka wano kazitowa era ke kaleetedde abasajja abo okubanga nabo bennyini batandise okwetunuzaamu emmundu so temuzikiza mubeerezeemu ffe akavuyo akali mu pate yaffe bwe kabanga kali ku 40% akali mu pate ya NRM kali ku 90%. Ekintu tukikutte kibunduka kizawa yona kigwa kibunduka kubanga kiri kyenkulaze nti bo tebalina bantu bajja mu kibiina kyabwe kyovola buli omu wakutte bwe banaafuluma bati bano abalala bagenda okujja bajja kuba na bintu birala kyovola bano bayagadde okweyubulira mu PRU naye ate nakyo ne bakikuba so singa babadde bagezi singa NRM badde yakweyongerayo
bonna bali badde bakkirira ku mwana okiraba ne bagamba nti kakati taata bwagira omwana yakwata enyale musigale nina waliwo olutalo nina bolaba tebakkiriza ekitegeeza nti ate bo bali bubi nnyo nti nakuba kyenayagaddeko stage kwe bali ya elimination nti bw'otunulira amawanga agamu agabannakyemalira bwe baba baagala okuleeta abaana baabwe mu buyinza elimination ebaamu okutta n'okusindika abantu mwekizayiro naye eno bwebanga yakuwummuza abantu kubajja ku mirimu osanga eno abakalekale n'ekinene kijja kati awo kitegeeza forede batumanyi tetuli part of them kitegeeza mu elimination process yaabwe tetuliimu kati bo balina kwejjamu nga bo kalitunsi akendeeza ku ffe twatemyeko obuwaji bwaffe empaji yaffe ekoleki kati nabo bagenda kutema empaji zaabwe naye empaji zaabwe zasakatira dda tezitemeka okitema nekiyubula n'omuti gwinza n'obutawanvu okitema omuti ne gukala basebo mwebale nnyo okuva gye twatandikidde mbasibulira wano mwebale nnyo of course omusoga walyendo owafu wa bulijjo yabeera ku kamera mwana webale okubanga tutambuza ensonga mbasibulidde wano mwebale nnyo mwebalire ddala